Wasweta nomunafe katonda ibazibwe abukeseza ate nawe nokero okulaba Bukedde TV1. Lero tugenda kukudya mu gataliiko nfufu era nga bulijjo ke kadde kano nze kuteesa Julia Musi n'emibbo mulungi katandike nabikulu ebigalimu. Ab'ebyokwerinda bakoze ekikwekweto Lugazi ne bayoola abasoba mwana bamenye ebiyumba mu bawadde beekweka. Omuteeko gw'obululu omulala gutuusiddwa mu ggwanga akalulu kakuba wiiki ejja. Tubutwala ku masitowa g'akakiiko k'ebyokulonda. Bannawakisa balaze Pulezidenti omukwano ng'agenze okunoonya akalulu abamu bagumidde enkuba. Omusajja omukulu w'enkofiira oye! Ebituukiddwa ku gavumenti y'NRM ab'e Masaka beenyumiriza mu mwanya ezize zibaweebwa. Kye kirime ky'ogenda okulima oleme kwejjusa. Agalero tugatandise n'aga poliisi ng'eyambibwako amagye n'abatuuze bakoze ekikwekweto mu byalo ebyenjawulo e Lugazi mwe bakwatidde abavubuka abasubye 40. Kino kiddidde abatuuze okulumiriza abavubuka mu kitundu kino nga bwe basusse okubatigomya. Ekikwekweto kikoleddwa poliisi n'amagye nga bayambibwako abatuuze kitandikidde ku kyalo Geregere mu Lugazi Central Division ne kigenda e Kawoto, Kitega ne Line Muleefu. Omusasi waffe batuukidde ku kyalo Geregere nga ekikwekweto kyatandise dda nga bakwata abavubuka abagambibwa nti bakolera mu bibinja okuli Chinatown, Kaliro, Lost City, Desert, Gaza, Downtown ne Kiwunya. Basoose okukwatawo bwe babadde basanga mu biyumba ebikadde mwe babadde basiiba, kyokka abalala bakozesezza amaanyi ne badduka ne bayingira essamba z'ebikajjo olw'okuba ekyalo Geregere kirinaanye ebikajjo. Abamu ku batuuze betwogedde nabo balomboza ennaku gye balabidde ku kyalo Geregere. Balumiriza abavubuka okunyaga ensimbi ku bantu emisana n'ekiro, okusubya ku bakyala n'ebirala so nga aliwo ne difensi w'ekyalo naye gwe bataataliza. Ne balumba ne Chairman mulamba Chairman. Olaba Chairman w'Ekitega. Just okumugambako vugambi. Naye kati nze neewunyiza n'okwewuunya. Batematema omuntu babbira mu mayumba era tusaba gavumenti etuyambe. Bagula buli nyumba baagala kutematema abantu. Katuuyo bakatema batya. Bali nakazukuka ngeze kulaba omwana akutte ebiso, bakutte yakiso, bakutte baati, bakutte emiggo. Nimubuli banumye nawaka, banumye waka zakimanyi adde. Abakuliddemu ekikwekweto bakakanye ku biyumba ne babikoona n'okubibambulako amabaati okulaba nga bano tebaddamu kubyewogomamu nga balinda okunyangalaza abantu. Abakoze ekikwekweto balumbye ekifo awagambibwa okubeera omusajja alima n'okutunda enjaga naye ne bamukwata n'enjaga ne bagikuula. Unafanya nini hapa? Ajobe. Unafanya nini hapa? Mimi kaa kwangu. Tena mimi nafanya nini? Kaa chini. Wacha yake chini. Bagenze Kitega ku Washing Bay ne Line Muleefu nawe bagambye nti ebibinja by'abavubuka banyu b'enjaga we basibira ne babaako ne bakuteera bala emisinde ne gibeeyimirira. Abavubuka abo si bonna baawano abasinga ba bitundu ebyenjawulo eri ava e Namengo eri ava ku Kebo eri abava ne Line Muleefu yonna ava ewaggala ne bakuŋŋaanira awo. Waliyo kitaka damage bayigiza abaana abato okusokota enjaga era be batunda ne mutabani wa Kyukyulu Omuwarabu alaga firimu buli we bakwata mwana we amugjayo $5 miliyoni agijjayo abaana nono yenyini banoonya oyo ne jambi oyo. Tugenzeeko mu ddwaliro e Kawulo abafunye ebisago gye babadde nga batwalibwa era tusoose kulaba akasozi Abubeeka n'atubuulira engeri gye bamukubidde wa ssente w'ekyalo gye yabadde agenze okulaba ensonga za munne gwe baafumita ezituuse ngenda bavubuka gye bamusanze ne bamutimpula. Batuuse ekiseera ne bajja n'amajambiya n'emiggo n'ebbaati ne bagezaako okubeera nga batugoba bansinkana banfunza ne batandika awagira Bobby wa Museveni
ntambula nako. Abantu ab'enjawulo bavumiridde ebikolwa by'abavubuka abeeyita ab'ekitalo ne basaba ekisoboka kikolebwa okulaba nga bamala amaanyi. Ekyalo ndowooza kirabye kyonna kyonna bwe kisajjuse difensi naye omulaba abavubuka bagenze ne bamukuba ow'ekyalo neera ali ku binuubule bamugize kati tusaba bamateeka bonna tulabe nga bateeka embeera eyo mu nteeko. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Ssezibwa Irene Butoto akakasizza ebibaddewo n'ategeeza nti bakola buli ekisoboka okusaanyaawo obubenje obwo nasaba abatuuze kubayambako bakwate abadduse era nga omugatta abavubuka namu 5 be basobodde okukwatibwa. Tugenda mmekunga shuwa nti twanguya fayiro okunoonyereza kwaffe tubatwale mu kkooti bagalire bavunaanibwe. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Erugazi nga tuvuddeyo zo bokisi z'obukonge endala zituuse mu ggwanga olwaleero okuva e Dubai. Zino eziwerera ddala 246 zikwasiddwa ab'akakiiko k'ebyokulonda ku kisaawe Entebbe. Obukonge obuze bwe muteeko ogwokubiri obwa bassentebe ba disitulikiti ne bakansala abakyala era bukwasiddwa ab'akakiiko ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda olwaleero kafunye obukonge obulala obugenda okozesebwa mu kulonda nga buno buvudde Dubai. Bokisi eziwerera ddala 246 ze zikwasiddwa abakungu b'akakiiko ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe nga bakulembeddwamu omwogezi waako Julius Muchunguzi. Obukonge obwabeegwanyiza ekifo ky'obwa President n'obw'ababaka abakyala abazi disitulikiti bwo bwajjadde era akakiiko k'ebyokulonda kakwongera okufuna obukonge obulala mu bbanga eritali lyewala okuva mu ggwanga erya South Africa ne Kenya. Obusigaddeyo ku Mutendera district awo bwebo obaabo betuyita ab'enkizo ba special interest groups abavubuka abaliko obulemu awamu n'abakadde oba n'abakozi. Agamba nti obukonge obuleeteddwa olwaleero bwe bwabavuganya ku bwassentebe bwazi disitulikiti ne bakansala abakyala. Obukonge bwonna obwetaagisa ku kulonda president, ku kulonda member of parliament, ali direct elected awamu n'omubaka omukyalo akiikirira district, okulonda kw'abassentebe ba districts n'ebibuga, okulonda kw'aba councillors aba direct elected awamu n'abo abakiikirira abakyala aba direct district women councillors. Obukonge obwo bonna buli mu ggwanga. Muchunguzi agamba nti abalonzi basaanye okubeera abagumu kuba buli kimu kitambula bulungi nga n'obukonge bwonna obuleetebwa butwalibwa butereevu mu sitowa z'akakiiko k'ebyokulonda okutuusa lwe banaatandika okubutambuza okubutwala mu disitulikiti ez'enjawulo. Tubutwala ku masitowa g'akakiiko k'ebyokulonda we bugenda okutandika okutereezibwa ne buteeka mu packages ezinaabutwala ku madistricts nga bweyongerayo okutuuka ku polling stations ku lunaku olulagire mu mateeka ebintu bino birina okutuukira polling stations. Ono era alambuludde ne ku nkozesa ey'obuuma bu biometric voters verification kits obugenda okozesebwa mu kulonda. Nti obukonge n'obuuma buno BVK bulina engeri gye bukolagana wamu kuba akuuma kajja kukakasa omulonzi ate kaddemu kakakase n'akakonge. Kiremese okubaawo okugamba ntwala obukonge obwazze babukubidde mu nsi kweri. Ku nsonga y'abannamawulire Muchunguzi ategeeza nti teri agenda kukkirizibwa kukwata bigenda maaso nga tasoose kukakasibwa akakiiko k'ebyokulonda n'asaba abatanneewandiisa bakikoleko mu bwangu. Mulina okusaba okwewandiisa mufune olukusa gye bayita accreditation okureportinga ku district tally center oba okureportinga polling stations awamu n'okuripotingira ku National Tally Center wano e Lubowa. Godfrey Sempija yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Balinyo munafebo bannawakisa okuva mu munisipaali ez'enjawulo balaze omukwano ssentebe w'ekibiina ky'NRM era nga yakikwatidde bendera okuvuganya ku ba President Yoweri Museveni bwe bagumidde ekire ky'enkuba okuwuliriza byabadde ababuulira. Abadde ku ttendekero lya Kawanda Research Institute wakubye olukuŋŋaana okuyega abalonzi. Ssentebe w'ekibiina ky'NRM yakikwadde bendera okuvuganya ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni ayongedde okutalaaga ebitundu by'e Wakiso ng'anoonya akalulu akanaamuza ku Pulezidenti mu kulonda kwa wiiki ejja. Olukuŋŋaana gaggadde alukubye ekisaawe e Kawanda ku Research Institute nga yonna abalonzi basiimye busiimi. Nze nali mu geeto eyo nga tukuba abantu kaafu tulya ku ttima mba ndi waka nendaba akalawo ka skilling nendaba nga n'okwongera ku future yange. Jangu wegatta ku skilling
egenda kyusa obulamu bwo. Opposition gwalwana kyusa eggwanga lyo, sooka olwana kyusa obulamu bwo, bwona amala kyusa obulamu bwo kitegezo jatuuka gy'olaga. Awerekeddwako Mama Jane Kata Museveni nga wano abalonzi abamulindiridde embungi bavudde emitundu okuli munisipaali y'e Nansana, munisipaali y'ekira kya Dondo East, Busiro East ne Busiro North. Ssentebe wa NRM Moses Mayanja ategeeza ssente za PDM zaatuuka ssaako n'ez'abavubuka nga kye beetaaga kwe kubakolera ku nguudo ewa Kiso mu kisanja ekijja. Watuwa obuwumbi 10, kira watuwa obuwumbi 2. Abakulembeze b'NRM abalala okuli Ajalona Kasolo amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda ssaako omumyuka owokubiri wa ssentebe wa NRM mu ggwanga Anita Among bategeeza nti abavubuka mu Wakiso baagala ntandikwa bagulewo bizinensi. Weebe tujjanjaba ndwadde, weebe kufaayo ku bulamu bwaffe Mukama wange, ate era tweyanzizza nnyo kaakati olutalo lumu lwatukulaakulanya. Your Excellency, that the people, the youth of Nansana here want money to do business. Alhaji Moses Kigongo nga yamyuka ssentebe wa NRM mu ggwanga naye asabidde Pulezidenti akalulu era ne yeebaza bano Wakiso okwegatta banoonyeza NRM akalulu. Njagala okwebaza abavubuka aba youth olw'omulimu obunene gwe bukoze, abakyala bannaffe mwambadde bulungi nnyo ne mukolede bonna movement oye. Mama Jenti naye asabidde Pulezidenti akalulu era abeebazizza okugumira omusana ssaako n'enkuba nga balindiridde omuntu waabwe. Mama Jenti ategeeza nti okugumira byonna ly'ettoffaali lye batadde ku ggwanga nga tibalina obuvunaanyizibwa obumu bwakuuma ebyo ebituukiddwako nga balonda Mwami Museveni. Rise up from our homes and to rise up from our villages and to rise up from wherever we live and vote for NRM. Vote for President Museveni. Vote for all NRM flag bearers. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwe ategeeza nti ensonga y'obugagga mu maka nkulu nnyo nga gy'agenda okusimbako essira mu kisanja ekijja. Ategeeza nti bwe yali anunula eggwanga lino yalwanirako mu bitundu bino eby'e Kawanda era ng'oluguudo luno olw'ebbombo lwali lwa koolansi naye ng'amayumba gaali ku kkubo lino gaali gasubya akabonero akalaga nti oluguudo teruyamba bantu bali mu bwavu. When we were fighting here, bwe twali tulwana wano, this road from Kampala to Gulu was already tarmac. Oluguudo ono lwe mulaba okuva e Kampala ogenda eggulu lwali mu koolaasi. But I remember we even had steel glass thatched houses in the villages. Pulezidenti abasongedde ku nnima ennungi ey'ekibuga ate ekolebwa mu kifo ekitono. You can do what we call per-urban agriculture. Kati ffe tusobola okukola obulimi obw'ekibuga, obulimu obufaanagana obw'ekibuga. Nansana ne Matuga Pulezidenti ababuulidde nti basobola okulunda enkoko ez'amagi, okulunda embizzi kusa n'okulima obutiko so nga abali mu bitundu eby'omundako nga Masuuliita basobola okulunda ebyennyanja. Growing mushrooms. Musobola okulima obutiko. Those are easy to do. Ebyo bisoboka okukola byangu. And in some areas you can do fish farming. In the areas of Sanga, the areas of Kiroro, areas of Masuuliita, you can do fish farming. Wadde ekire ky'enkuba kyeyongedde bannawakiso olw'omukwano gwe balina eri Pulezidenti Museveni bakiremeddemu ne basalawo bawulize omwagalwa w'abangi. Mwami Museveni afundikidde asaba abalonzi okumulabira ddala ng'ennaku z'omwezi 15 wiiki ejja era n'abawangula akamyufu abakwasiza fulaaga. Omusajja omukulu w'enkofiira oye. Pulezidenti era anoonyeza akalulu mu Ggombolola y'e Kawempe ng'olukuŋŋaana olw'amaanyi alukubye ku kisaawe ky'e Wambogo ng'eneyaniziddwa abakulembeze b'NRM ku mitendera egy'enjawulo. Abakulembeddwamu Hajat Farida Nambi akwadde ekibiina ky'NRM bendera okuvuganya e Kawempe North n'abalala. Eyo naye yawerekeddwa ku Mama Jane Kata Museveni ng'ajjukiza bannakawempe ebirungi ebikoleddwa Pulezidenti Museveni n'abasaba mulonde. Uganda in general, that we have to learn to ask ourselves what we can do for our country before we ask for what our country can do for us. Pulezidenti mu kwogera kwategeeza nga bagenda okuteekawo akakiiko akalondola enteekateeka ya PDM mu Kampala kubanga abakizudde ng'ebadde etuuka bulungi mu bantu. These ones whose numbers I have taken, I will link them with the Minister Raphael Magezi. He will come with the Secretariat of PDM. They will hold general meetings
in the different parishes and find out the truth. So I ask you to go and give them facts, and we clean the parishes. Kino kididde meya wa Kampala Central okumulopera nti bannakampala tebaganyuddwa mu nteekateeka eno. E Makerere ojja kusanga tewali yafunye PDM ate nga sente weeziri. Ewange mu Central Your Excellency Civic Center Kololo Nakasero nawo tebagabangako PDM. Bannakawempa ab'enjawulo basimye pulezidenti olw'ebirungi byazze abakolera. Uganda erina olutalo bayita economic liberation struggle. Akalamanye kiki ekituweesa Museveni akalulu ng'ogamba amasomero immunization enkulaakulana era tusuubira abantu bajja kulonda NRM. Ate emirembe egyo gye gireese okubeera nti abantu bajja nga tebabakase. 15 akalulu bwe kaggwa abantu badde ewaabwe ba agenti babeesimbyewo be bajja okubeerawo bakuuma akalulu. Oluvannyuma akwasiza bendera bayita mu kamyufu okuvuganya ku lw'ekibiina. Ssaabakunzi w'NRM Dr. Rosemary Nansubuga Sseninde asabye abavubuka obutabuzibwabuzibwa bagende bafuna endagamuntu ssaako n'obukonge bwabwe ate ku lunaku luli bakuuma emirembe. Ku lunaku olw'15 tewajja kuba butabanguko, n'olwekyo muveeyo mu bungi mujje tulonde era mbakubiriza mugende mujjeyo obukonge bwammwe musobole okumanya buli omu w'ogenda okulondera. Yalumirwa omuntu wa bulijjo ayogera ku nsonga ezikwata ku muntu wa bulijjo, ayogera ku bwavu, ayogera ku nkulaakulana. Teekateeka zonna muzeeyi azitukoledde ezitukulaakulanya ng'abakyala. Njagala okubasaba n'abakyala baganda bange aba Mothers Union, Christian Women, Orthodox Women, Pentecostal Women, mwenna muwagire muzeeyi. Robina Nantale, Aida Nakazi ne Shamshad Nalujja byebakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Mwebale bannaffe ebisingawo weekwate lupapula Lwabukedde olunaku olw'enkya ku nusu 10. Ate ekitundu ky'e Masaka kye kimu ku ebyo ebyasinga okuva mu mwanya mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde Uganda ziyatwala akatale k'ensi yonna. Kati olw'ebyo ebituukiddwako gavumenti tukulaze engeri mwanyi bwe zikyusizza obulamu bw'abantu. Mu mwaka gwa 2014 gavumenti yabakanda omulimu kugaba endokwa z'emmwanyi mu bitundu by'e Masaka kati kikwaniriza buli woyita gy'emisiti gy'emmwanyi mu buli kanyomero. Padde Ssenkungu Kiganda omulimu w'emmwanyi mu bitundu by'e Lubumba mu ggombolola y'Ekindamukaka agamba nti omulimu guno buli omu yandiyagadde okugwetabamu kyokka ettaka olusiri batimawa so nga n'endokwa zigula buwanana. Tebikyalinga ebyedda nti ogendagenda mu musiri gw'omuntu okwate omuti onogeko ekirokerwa otwala osimbe. Bazitegekera ddala okuva mu nassale bed ate omuti gwa bbeeyi omuti gw'emmwanyi gw'ogenda okusimba omuto endokwa gitandikira ku 2,000, 3,000. Kiganda agamba nti ate kuli kutya emmwanyi kyekimu ku birime bifuna ekiralo wadde nga kyetagisamu obugumiikiriza. Kyekirime ky'ogenda okulima oleme kwejjusa kubanga ssente zo z'oteekamu n'amaanyi go obijjayo bulungi n'amagoba naye gusaanamu obugumiikiriza. Ategeeza nti olw'okuba ekitundu kino kitadde nnyo okulima emmwanyi waakiri buli muntu aleke kyateeka mu nsawo okuva ku mulimi abakozi mu nnimiro ko n'abakola ku byuma. Si kyangu ene waffe kusangayo bantu baavu bali be tugamba nti mwavu mponga byoya talina na kyakulya ffene waffe tekiriiyo kubanga n'atalina mmwanyi era alina omusiri gw'emmwanyi gwakolako n'afuna ssente ku byuma gye tugitwala. Tulina abaana ng'omulimu kwanika mmwanyi na kuzaanula nga ye gwe mulimu ogumusasuza. So kati ogenda okulaba nti omulimu guno guwa abantu abalala bangi ekyokulya. Nsamba Hamani ngono musibisa wa primary kyokanga mulimu wa mwanye okwongeriza ekirime kino kyagamba nti kikomezaawo ekitiibwa kya buddo ekyokusomesa abaana ate nga bangi ku bavubuka baguzemu ebidduka n'okuyimirizaawo amaka gaabwe. Tunulira abantu amayumba mwe basula nga waakiriko n'otunulira embeera abamu pikipiki babuguze amamotoka bagaguze embeera abaana basoma kubanga ekyo nakyo kikulu nnyo. Oscar Mutebi akulira ebirimu enteekateeka y'okugaba endokwa z'emmwanyi eziva mu gavumenti mu disitulikiti Masaka agamba nti mu kino bagenda tugoba obwavu naddala mu bavubuka abatasobola kuzeetuusawo kuba bakituta nti Masaka emiriddewo ku bulimi. Bangi tebalina mirimu egiri awo fomo gye bandyagadde okufunamu akasente okukola bizinesi ezibapushinga naye buli waluma emmwanyi zino zivaamu akasente nga bwe bagamba emmwanyi terimba. Julius Kanamwa jadduka ekyuma ky'abavubuka ekyanamukaka ekyabuyasu anyuidde nti bo nga b'ebyuma tebakoma ku bavubuka mirimu wabula baba bawa endokwa ez'omulembe ko n'ekigimusa ku kibanja
nibasasula mu season emmwanyi we mulisemala emyezi nga 9 kati omulimi ebiseera ebisinga aba yeetagira omukwata okulinda egyo emyezi 9 kubanga abeera ateekamu n'olusinga nene ebirala byagala okukola naye tuba advansinga ebigimusa zongera okubala ate n'afuna kingi. Gabula Joseph omukisa w'abavubuka ekiziga ategeeza nti bo nga abavubuka emmwanyi tebasooka kugitegeera kyokka kati baazibuka amaaso nga bambi kinene mu kweyimiriza abo. Kutuusa jjo ly'abalamu emmwanyi olweberedde katale tutegedde omugaso gwayo ogusinga nti tusobodde okwejja mu bwavu nga tuzimba n'okwererako abaana baffe be tuzadde saako n'okulabirako bakadde baffe. Bagenze nnyo mu kulima naddala emmwanyi era bagenze babbulukuka okuva mu eri embeera ey'okwekubagiza era kati abantu bali waddeko. Pokino Judy Muleke yagamba nti bannabuddo ng'ogyeko kunoga ensimbi emmwanyi omutindo gwazo gweyonge nga tebakyazanika mu ttaka ate nga n'abanywa kaawa beeyongedde. Abantu bakyasobola kunoga emmwanyi zitayengedde, tebakyasobola kuwanika mmwanyi ku ttaka ate ne kaawa abantu batandise nnyo okumunywa. Ekyo kiraga nti bategedde obulungi n'obukulu bw'emmwanyi. Naye ekisinga obukulu abantu bafunye ssente era ebivudde mu ekyo abaana bagenda mu masomero amalungi. Ono alambuludde nti mu kutumbula ekirime kino Bwakabaka bwateeka walimisa okuyambako ku gavumenti kuba abalimi b'emmwanyi banyiga beetaaga okulungamizibwa. Disitulikiti zonna eza gavumenti eya wakati zirina be tuyita abalimisa, naye abalimisa bano nze ndowooza nti batono. Kabaka bwe yalabanga batono n'ateekawo abalimisa ab'Obwakabaka, buli omu n'amugulira pikipiki asobole okutuuka eri abantu abalima ebirime ebyenjawulo naye ng'ekisisa lyassibwa ku mmwanyi. Ekyo nno kiyambye nnyo abantu okuba nga tebakyakozesa bikozesebwa mu nnimiro z'emmwanyi nga bikyamu n'okufuna amagezi ag'enjawulo. Pokino n'abalimi abalala baliko ebasabye gavumenti bakwasizeeko omuli okuzimba ekkula eryongera omutindo ku mmwanyi Masaka okulwanyisa ebicupuli mu bikozesebwa mu nnimiro kono okuleeta ebyuma ebyeyambisa mu kufukirira ku kibanjampulo n'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Wano e Buddu nali nina ekirowoozo nti oba oli awo walibaddewo ekyuma ekigatta omutindo ku mmwanyi n'ekizigredinga. Ebirime byaffe ng'emmwanyi eno bw'ogiraba bibulwa amazzi. Ebyuma ebyo tukozesa mu kufukirira babeere nga babituwa pampu ezo oba sisitimu nga wakiri tuwaayo akasente katono. Jacinta Bwanika yakusakidde Gulino ku Lwabukedde TV. Olikayo mukumulako malala Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde NUP bendera komekereza okunoonya akalulu mu bitundu eby'e Kalamojja. Akuyeze abeya Mudati na Kapiripiti ne Moroto asuubiza Bakalamojja nti bwe bamulonda bakuganyulwa mu by'obugagga eby'omuttaka mu kitundu. NUP bendera mu kuvuganya ku bapasirikale ab'ekitongole kya JAD bwe bamugwiridde ekiyiifuyiifu ne bamukuba. Ategeeza nti yabadde akwata bifaananyi nga abasirikale bafuuyira ddereeva pepper spray nti kyokka yalabiddeawo nga bamugwiridde kirindi ne bamukuba nga n'ekyewuunyisa mpaawo gwe yategedde. Naye mu byonna bankubye nnyo omutwe n'obulago pepper spray nze naye abankubye cyali badde kitegeeka nti nange nzizo musamali badde national kwetola tubananye mu kusoma naye ku kino Kyagulanyi nga tannasimbula naye asoose kwogerako n'abawagizi be n'asiima abantu b'omusebeyi olw'okumwaniriza mu bungi era n'abasaba obuwagizi bwe bamulaze babutuusize ddala ne mu kulonda. Kyagulanyi avumiridde effujjo eryakoleddwa ku munnamawulire poliisi bwe yamukubye awatali nsonga n'asaba bakuumaddembe okweddako. These journalists are only covering what is going on. Journalism should not be a crime, and police officers should not act in criminal ways.
So we condemn that, we sympathize with you and all the media fraternity. Oluvannyuma ng'ali wamu ne bannakibiina basimbudde okugenda mu bitundu by'e Karamoja okukuyega abayo okumulonda. Batandikidde mu disitulikiti y'e Nakapiripirit ng'eno obwedda agenda ayimirira ku makubo wasanga abantu ng'abasaba akalolo. Abategeezeza nga balina ebyobugagga ebingi omuli zaabu n'ebirala era nti singa awangula obukulembeze baakubyeyagaliiramu. But remember 15th of January. Yeeyongeddeyo mu disitulikiti ya Mudat era naye obwedda buli tawuni byatuukamu ng'asaba abaayo okumulonda. Abantu beena abasabye okumulonda ku bwa pulezidenti n'abasuubiza nti singa awangula agenda kubakolera enguudo, amalwaliro n'okutumbula ebyenjigiriza. We need development in every place in Uganda. So in a new Uganda, we are going to have electricity spread across Karamoja. The roads in Karamoja are going to be improved. Oluvannyuma agenze mu disitulikiti y'e Moroto, kyokka eno poliisi temuganyiza kuyingira kibuga Moroto n'emusaba okukozesa amakubo amalala ekintu ekimutabudde. Asazeewo okwogera n'abantu baasanzeewo n'akwata ekkubo eridda e Kampala wakati mu kukulumira poliisi olw'okulemesa olukuŋŋaana lwe. People power! David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Webale nnyo David. Sir Mathias Walukaga abadde akwatidde NUP bendera ku kifo ky'omubaka wa Busiro East alangiridde nga bw'asazeewo okuwagira munne Ssaalongo Emmanuel Matovu Magola eyeesimbyewo okuba Namunigina. Bino bibadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Dasbali ne Bulenga. Sir Mathias Walukaga yabadde akwatidde ekibiina kye NUP bendera okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Busiro East mu Paalamenti okanawanduukulwa mu lukaano akakiiko k'ebyokulonda ku nsonga ez'obuyigirize alangiridde nga bwasazeewo okuwagira munnakibiina kye NUP munne Emmanuel Matovu Magola eyeesimbawo ku bwa Namunigina. Bino babitookeddeko mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire Walukaga ne Magola lwe batuuziza enkya ya leero ku Dasbali ne Bulenga nga Walukaga ategeeza nti akizudde nga Magola musajja mulungi era ayagala ennyo ekibiina kye NUP era ng'ebirowoozo byawe bifaanagana bulungi okukiikirira abantu ba Busiro East. Namwe bwe muba mutambula eyo nga muwulira amanya opinion sampling loozo waliwo erinnya limuwulira erijja nti waakiri Magola. Walukaga embeera n'agigeraageranyiza ku ttiimu z'e Bulaaya ezikyusa abasambi ng'omuzannyo omu bw'afuna obuvune mu kisaawe kooti aba alina okutunula mu line-up gye yazze nayo okusobola okuggyayo omusambi omulala ttiimu okusobola okuwangula ekikopo ate nga ne bweba Africa Cup Uganda bw'evaamu bannayuganda tusigala tuwagira Kenya kubanga ensi zombi ziri mu Afirika nga ne Magola engeri gy'ali munnakibiina kye NUP ye Walukaga bw'amuwagira abeera awagidde munnakibiina. Naye nga omulama gwe mubeerako mu kusayininga omusambi gubeera gwa kuwangula ki? Omuzannyi gwenfunye mu katale agenda otuwangulira ekikopo kya sizoni eno, ekikopo kya Busiro East ye Emmanuel Magola Sarr. Ajjukiza abalonzi nti ku Lwokuna lwa wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 15 bannabusiro East bonna babadde bamuwagira nga Walukaga akabonero tebanoonya mbuleera wabula banoonya entebe akabonero Magola ke yalonda okubeera ku baloti. Nabusiro mbaganye era mbagaliza obuwanguzi naye ng'ennaku z'omwezi 15 keera ku makya mulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu oddeko olonde Ssaalongo Magola Emmanuel n'ababaka ba Paalamenti bonna aba National Unity Platform. Magola asanyukidde ekya Walukaga okuyimirira naye mu kalulu kano n'asuubiza misana ng'ensi eraba nti tayinza kulya lukuwe mu kibiina kye NUP kubanga kimusula ku mwoyo ate nga musajja anywera ku kigambo kye. Magola yekufayika kwakoze eki kwaleese era Magola yagenda okuteebera National Unity Platform bwolo zonna akabonero ka Magola ntebe. Abamu ku bannabusiro East betwogeddeko nabo basiimye Walukaga olw'okubeera omusajja omugezi era yagaliza enkulaakulana ekitundu kye. Nderi kwebaza Oweekitiibwa Mathias Walukaga obukakkamu n'obumu bw'alaze eri bannansi. Muntu mwesimbu era ayagaliza eggwanga lye okuba nga liri mirembe
era akoze ekintu ekirungi. Ne tuyina essuubi ddene nti mbutuufu ke bamuwanzeeko eddusu agenda kututebeera bulungi era nga bannabuso tugenda muganyula. Oluna abaddewo abantu emyaka gyaze yeesimbawo ng'abantu ababasala akola bikyakoze ebintu bingi. Tubasaba olunaku olwo mulonde entebe wansi ku MP ne President waffe Kyagulanyi. Magola musajja muyivu era alina bizinesi ez'enjawulo mu ggwanga nga mutuuze w'Obusiro East era nga yeetegese okuwuliriza abalonzi okutuusa ebibaluma mu Paalamenti n'okolera wamu nabo okusitula ekitundu kyabwe ng'ayita mu pulojekiti ez'enjawulo zazassaawo okulaba nti abeetaaga okuyambibwako bafuna akawogo ke bateeka mu nsawo zaabwe. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate yeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Lubaga South Adam Swift Muga ayongedde amaanyi mu kumaliriza okufeefetta akalulu. Adam Swift Muga yeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Lubaga South ku Bwannamunigina asibye mu bitundu eby'omundeeba ng'akuyega abalonzi okumuyira akalolo mu kulonda kwa bonna okugenda okubeerawo wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 15 akalulu akanoonyeza mu nkola ya njukunjo ng'atandikidde ku muzikiti gwa Diniya. ly'ebbago ly'enzija nalyo mu Paalamenti. Emigaso gya mmemba wa Paalamenti giri ena: kuteekateeka mateeka, kulondola ssente z'omusolo. Atuuseeko mu katale k'eggaali y'omukka ng'eno bamwaniriza musanyu era asinzidde eno n'ababuulira ebimu ku byagenda okukola singa banaaba bamulonze. Ayogedde ku manifesto ye gye yatuuma Poverty Bill. Ono muto munnammwe, Ghetto Youth munnammwe yagenda okukola ebyewunyiso. Eddwaliro gye liri e Busega kumpi n'akatale akapya. Ssente naziwola mu January wa 2020. Kiki kye sigenda kuyamba bannalubaga? Buli kimu ngenda kukikola, y'ensonga lwaki ndeese ebbago lyange linayise Poverty Bill erina ennyingo 10 nga ngoba bwavu. Agenze ne mu bitundu eby'enzigota okuli Kironde Zone nga bw'asaba abaayo akalolo abamu ku batuuze bamuloopedde obulumi bwe balimu omuli obuweereza obutabatuukako era nga kino bakitadde ku bakulembeze be balonda okubeekweka oluvannyuma lw'okuyitamu. Babo bakuwako ne kumboka bakyala abo kati akyawulikikako yamala okufuna naawetta. Ajjukiza bannalubaga akabonero ke n'abasaba okumuyiira akalolo. Kaseera katono nnyo ennaku z'omwezi 15 January tubeegayiridde okusaba okwasaganya abantu bawano bonna. Abasabye okugenda okufuna obukonge ate byonna ebyetaagisa bagende nabyo ku lunaku lw'okulonda. Akakonga ako bw'onootuuka ku polling station bagenda kasikani nga kaliko backcode kakulage bukuukubira ebikukwatako ne woolondera. Naye akakonge ne bw'onooba tokajjeeyo tambula ne National ID bagenda kubanga basikaninga National ID yo era esobole okubanga ekulaga ebikukwatako. National ID bw'onooba togirina kozesa ekinkumu kyo ako kamashini kali kajja kuba kalaga ebikukwatako. Lisan Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Webale kutambula naffe bwetyo bwe tugafundikidde ag'enkyalero tukwagaliza olunaku olulungi ab'ekyenkya bajja bakutwale mu maaso. Nze kuteesa jujulira muzi ne mulungi Katonda kuume.